kambabuli revolution bwebejja waliwo bye tusobola okukola okuzuukusa abantu n'okubateekamu mulaalo n'okubajjukiza n'okukola ki naye revolution yeekola yokka ate ebeera ne steps n'emitendera naddala abantu bwe baba bategeera nnyo nga bannayuganda omanyi mu nsi yonna bannayuganda ffe tusinga okutegeera ekyo kyo njagala mwekubireko ne mu ngalo revolution yeekola yokka ate egendera mu mitendera revolution yatandika bweti nga 5 tumunone ne batomera ebisenge awo ne wavaawo kalumanywera n'agenda mu palamenti mukuba akatambika omusajja mukakube nga bwe bwamukwata ne bagala kati twagala n'abaana baffe twagala abaana baffe tufulumye palamenti eyo step 1 tetujja bisoma tetujja kwira mujja bisoma temujja kati temukomerawo ddala no musaala no waati ne tuteekawo pressure ne bagamba mujje tusome egundi bagisomye babuze kati twagala mirambo bwetyo gavumenti ya Mwai Museveni bannayuganda bwe bagituusizza ebiseera ebisinga bayinza okulowooza nti be bategeera ennyo okusinga bannayuganda bavaayo okwanja ensonga ezibaluma bano ne babafuula abasiru ne babafuula nti bannayuganda tebategeera bye boogerako naye ng'amazima amatuufu Mwami Museveni bannayuganda bwe bamutuusizza batandise okumutomeza ebiseera ebisinga bagenda ne bavaayo ne bagamba nti ensonga z'okubanja bannayuganda zirabika zikoma mu kwogeramu bwogezi bannayuganda nga baba basaagamu busaazi naye ku mulundi guno bakkiriza nti ensonga y'okubuzaawo bannaabwe tebagenda kugibalaatiramu batandika olunaku lwanga 5 nga bagamba nti bagenda kunona His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ebyabaawo ku kisaawe ne bamuwamba ensi yonna yabiraba era bye byavaako kalumanywera n'okutuuka olwaleero nga Mwami Museveni bannayuganda bamumazeeko emirembe yeebuuza nti ku luno kibadde ki ababaka ba palamenti okwegatta ku bantu ba bulijjo ne bagatta eddoboozi limu kubanga ababaka mu palamenti be baatandika ensonga eno nga bagamba nti sipiika azannye akatambi akaaliwo mu kukwata His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nga 5 bwe yali akomawo okuyingira eggwanga Uganda balowooza nti bintu bya lwali bya kusaagamu busaazi oluvannyuma lw'okubeera nti palamenti yali emaze okuzannya akatambi ka Honorable Zaake ke bagamba nti yali avoola kinyamatama bwe batyo bwe bakazannya n'aba-NUP nabo ne bagamba naffe twagala muzannya aka His Excellency ng'akwatibwa mu ngeri emenya amateeka ku kisaawe tutegeere nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kiri mu ggwanga lyonna so tekiri ku Honorable Zaake yekka nti yalinyiridde eddembe ly'abakyala nga bo bwe bakimuteekako sipiika wa palamenti ensonga yazibalaatiramu n'alowooza bya lwali bya kusaagamu busaazi bannayuganda ne bagamba bw'oba oganye okuzannya akatambi ka His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'awambibwa n'ebya kinyamatama temuddamu kubitutunuzaamu ezo si nsonga nkulu bannayuganda ne baddamu ne bagamba ekintu kye kimu nti mulinyirira eddembe ly'obuntu kakati twagala okuzannya akatambi muganya okukazannya n'olw'ensonga eyo mutuwe bannayuganda abaabuzibwawo nga ne gye buli eno famire zaabwe zibanoonya tezibalabako bano ne balowooza nti era bintu bya kubalaata ne babagamba okulinyirira eddembe ly'obuntu kiri mu ggwanga Uganda tekiri ku muntu ssekinnoomu nti oba Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula kiri ku bannayuganda bonna bwe muba temuleese bantu abo kitegeeza famire zaabwe muzireseewa n'olw'ensonga eyo ekyatutwala mu palamenti kukiikirira muntu wa wansi anyigirizibwa bwe muleeta abantu abo naffe tujja kudda mu palamenti naye ewatali kubaleeta ewatali kutabasiba abaasibwa ku lw'emisango gy'ebyobufuzi nga tebalina musango gubavunaanibwa wabula okwagala ensi yaabwe kyekibavunaanibwa naffe awo tetujja kudda mu palamenti okutuusa n'olwaleero we guli era tebaddangayo mu palamenti balowooza nti ebintu bya kusaagamu busaazi okutuusa era bagenza okulaba nga kibatuddemu palamenti tesobola kutuula ng'erimu oludda lumu lwokka ng'abagivuganya tebatuula mu palamenti Mwai Museveni yapondoose n'asindika basajja be basoma alipoota waakiri balimberimbe bannayuganda naye ng'ekyo bakyeggyeko bwe batyo lipooti yazze n'esomebwa era nga yabaddemu obulimba bwereere nga balaga nti tebamanyi mayitire g'abantu bano
Kyewuunyisa nti abantu 18 aboogerwako ababuzibwawo mu drone be boogerwa, naye ng'ate abantu bangi nnyo abawambibwako abantu baabwe ne batya okubiteeka mu mawulire nga beewala ebinaddirira kubanga baatiisibwatiisibwa nti singa munaageza ne mwogera ku nsonga zino nammwe abasigadde tubanona. Kitegeeza nti bannayuganda baweerera ddala ababuzibwawo, wabula Mwai Museveni tafuddeeyo kunoonya bantu bannayuganda baabateekawa. N'olwekyo oluvannyuma lw'okukkiriza nti ddala kituufu opposition kyemuliko kituufu, abantu bammwe mubeetaaga, ne batuwa lipoota enfu. Kati bannayuganda beekumyemu ogutaayaka bagamba ke mwakkiriza otusomera lipooti, kitegeeza mumanyi amayitire gaabwe. Twagala mirambo gyabo kati be mwatta. Kitegeeza nti nabo banalaba nga babataddeko akazito babanyize, eitha bajja gireeta oba si kyekyo bajja kukkiriza nti gavumenti ebalemye. Kati abo bannayuganda bwe batuusiza Mwami Museveni. Mpola mpola ekinaavaamu basobola okukwataganira wamu ne bagamba nti tukooye ekimala kimala, twagala bantu baffe. Okuggyako bannayuganda nga mulaba ng'ebitabakwatako, naye bwe mulaba ng'ensonga eyo nkulu okununula bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo, tukisobolera ddala. Twagala abalamu na gavumenti eveeko. Bantu 18 omanyi kyekitegeeza? Wulira, mbekambabuli kati kansooke mbabuulire kino. Bannayuganda Mukama bw'abagabula Museveni nga bw'amubagabudde mu mikono gyammwe ku luno, nga kiwulikika n'ensi yonna ekiwulira. Abakuumaddembe bakimanyi, ensi yonna ekimanyi, baabuza abaana baffe 18. Bwe tubaamu amagezi nga bwe tugalina, kino ekintu kitumala. Kino kitumala. Tewali mukuumaddembe agenda kufuna guts okujjako nga Munyarwanda. Kati naye ate oyo Omunyarwanda emabega we waliwo Omunnayuganda. Uganda egenda kwetemamu emirundi egi. N'abeNRM bazeemu amagezi. Mutabani wa mirundi newankubadde ayogera ebintu eby'ekisiru. Gyo yagambye bannange kituufu ndi musiru naye muleete abantu b'abantu. Waliwo oyo omusajja oyo w'NRM Katabira kati oyo komanda yali komanda waffe mu 2010 nga yakulira operations za 2010 ekiro. Uyu omusajja oyo akolera gundi live mu kakofira ka yero n'ogusaati gwa yero gwa NRM mumanyi. Yali wa 2010 nga akolera wansi wa kafeero aweebukesa genda y'omubuuze mumanyi. Era yali nga akolera ku Blue Room awo bwe wati oba ku Equatorial nga akwata boda mumanyi bulungi. Agambye muleete abaana b'abantu. Owulidde emitendera revolution bwe yeereese yokka. Bwe yeereese yokka kati tubanja balamu report tugiwulidde kati twagala balamu. John Bosco Kibalama tabangayo ng'alina omukazi n'abaana. Gavumenti ya Museveni bwe beremereddwa okuzuula abantu baffe gye baabulira eveeko tunoonye abantu baffe gye baabulira. Waliwo ebitaategerekeka nga Amini akyaliwo, ebyategerekeka nga avuddewo aba yabituulidde. Waliwo ebitaategerekeka ku Obote amala kuvaawo ne bizuulwa. Kati bannayuganda revolution eri mu kwekola yokka, wabula mwe muli mugamba simanyi bajja agenda wasa Dorini, simanyi biki, simanyi bajja aleese, simanyi essuuti ate engatto ya kadomola, simanyi ate biki, ebyo by'ekisiru. Eno essawa yakuzira buli kintu, teri nkuuka. Kiki ekiriwo? Teri kintu kyonna kiriwo okujjako okutuwa abantu baffe. Teri nnaku nkulu. Juzi twasoma nga Katonda Mukama yagamba Isirayiri ng'ayita mu Moses, kati wano wetuli muggyemu ebyobuyonjo byammwe, muggyemu ebyebbeeyi byammwe, muggyemu ebyobugagga byammwe, kati mubigyewo mubyambulemu. Era Bayibuli egamba ne babijjawo. Kubanga Golodi yali abafuukidde Katonda ne bamukolamu n'ennyana, ekyo kye kyanyiiza Katonda. N'abagamba mugyewo Golodi wammwe, mugyewo ebyobugagga byammwe, mugyewo ebyobuyonjo byammwe, kati mugye nga bwe muli bwe mutya. Ne bajja nga tebalina awo.
naye bwe munadda mu ebyo simanyi ono simanyi mbuno bakayanira deeti za show zino essaawa za show ng'abantu baffe baabuza abantu 18 buli muntu ali mu ebyo bisho njagala kituuke nawe bakutwalira owuwo abulire eddala tuli mu kubanja baana mulwanirira show mbwa naye bannange Uganda mbuno ne kakono mbuno naye agenda tegeka show bannange show yange kati kakono naye bannange show zirabye ennako bannange nje nteekeyo show kyogamba temujja naye zino essaawa za show mazima ddala revolution yiyo ebalaga bwetambula steps zigenda zijja kati step gye tuliko tuvudde ku bya ripooti twagala abantu twagala abalamu baabafu ifu nonti aveeko Sudan kyatandikira ku mugaati nagulinyisa ebbeeyi ne balwanyisa ebbeeyi tujja kugwongeza nja gwongeza gusaleko sijja gusalako gusaleko abange ngusazeeko nti togusalako nti zonna zijjeewo gitugabire bugabizi nti oke ngenda gibagabira ogenda gitugabira kati vaako you was a problem bulijjo otubba osobola n'okugitugabira ate obadde ogituguza ate ogyongeza kati gwe problem vaako twatandika tutya muzanya akatambi k'omusajja nga mumuwalabanya ku kisaawe tetujja kasoma mutuwa abaana baffe tebajja kusoma era baganye bwe bafulumye ne babasekerera mbukalo mugende era tewali kigenda kukyuka ffe tugenda kuteesa kakati ate nkya bagenda kukola lipoota banange mukomeewo mugisomye tetugitegedde twagala abantu kati bannayuganda nga bwe bali abagezi nga be basinga amagezi mu nsi yonna Kampala agenda kuba muggale kiki twagala abantu baffe gwe bwona owulira nga oli comfortable ng'ogenda kujja oggulewo jangu oliggulewo naye naawe bwe bali kuwamba bane bakuwambira omwana totukaabirira mujja kuggwaawo mmwe n'ennyumba zammwe naye Uganda tejja kuggwaawo revolution yiye etambudde emitendera kati tetukyalina kirala kye twagala Museveni atuwe eddamulira gwe yatugamba nti amulina n'atusomesa n'enjawulo ya arrest ne abduction Museveni kati twagala ddamulira nze nina ripooti entuufu ku bantu abo bulijjo mbadde njibawo tebaliyo tubaagala kati bannayuganda nga tuvudde mu byaki senga tubadde tuli bumu nga bajjajjaffe bwe baatukuza senga tubadde tukyalimu empeke emera senga emirimu gyonna Uganda giyimirira kati twagala bantu baffe ulira waliwo siyole nti bamaze okukkaanya gano nno mazima tikyalumbuye byabagambye ti yabalimbye lwakuba ekibi naye tikyalumbuye kyewakoze abantu eggulo oli musajja tikyalumbuye mumumanyi yababuulidde ebintu byonna abibalekera nga byonna abatisse ng'abatisse oguntu ye n'atema bonna baddukidde wange mu ndege naye wamawulira tikyalumbi yabadde mutuufu abibabuulire nga bwe byabadde ate era bwe bityo bwe biri waliwo ddiiru wakati wa Mpuuga ne supiika newankubadde wanaayogera birala naye katugendere ku kigambo kye kati mumuwulire Mpuuga
temumulinaako buyinza nnyo ku kifo ekyo, mukiina ku mukama we. Kubanga waliwo omuntu aŋŋambye n'aŋŋamba pasita Mpuuga atuliddemu olukwe. Mpuuga oyo senga tetukwata Mpuuga oyo ne Mpuuga kugamba Mpuuga nedda. Waliwo gwe tulinako obuyinza asinga okukimanya obulungi nti ffe tulina obuyinza bwonna, ye mukama wa Mpuuga gwe tuba tunyiga. Bannayuganda tugoberere protocol, tugoberere emitendera. Waliwo gwe twakwasa obuyinza bwaffe gwe twalonda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, gwe tuba tunyiga. Tetwagala babaka ab'okudda mu palamenti, ffe tetwagala badde mu palamenti. Twalonda ekibiina kya NUP ne pulezidenti waakyo ye pulezidenti waffe, abaana ba pulayimale bamujjuza ku mpapula bonna. Who is the president of Republic of Uganda? Kyagulanyi Ssentamu. Ate n'abasomesa abasinga baakagolodde. Museveni ali mu bibye, naffe tuli mu byaffe. Tuli mu byaffe ebyaddala. Abasomesa baakagololedde ddala ne bategeera nti bano abaana bategeera. Era buli eyataddewo Museveni baakasazizza. Bannange mugenda bwe mutalwana kujjako Museveni before next year mbabuulire, mugenda kuwulira bwe baggalawo amasomero mbabuuliridde wano. Buli somero lyonna obwedda lizanya Bobi Wine. People power ne basirika. Bagenda bakwata standardizi z'amasomero. Simanyi temulina tooyi, temulina kabuyonjo, amadirisa galimu ebiku, simanyi ebiku birimu ensiri, ensiri zirimu obuwundo bulimu enkima. Bagenda bakwata emitendera, bagenda okuggala amasomero gammwe mutuule. Naye awo we muli wazzaamu amaanyi. Uganda empya, the bright is the future. Wala Museveni bannaye wakuba emboga ensajja. The bright is the future. Yeah, don't fear. The bright is the future. Ulira. Tunyige Sekuritale General Rubongoya ne president wa NUP bagamba abasajja baabwe position y'Abannayuganda temudda mu parliament. Mpuuga si yatuteeseza. Mpuuga ali mu ngalo zaffe ne bwe mutamuplaningira kiri kyo mugamba naye lwaki tetumusanga bwe musekuzo ku mutwe, temukuba musekuzo ku mutwe. Kabanga lyezimuwaga waliwe yawandiika olupapula nti eyakwata peni n'olupapula n'awandiika bw'ati kubanga kiri mu mateeka ekyo ekifo ekiriko bino nkiwadde Mpuuga. Peni ye yakimuwa yekimujjako, eyakimuwa gwe tuba tunyiga. Mpuuga azanye politics. The moment ne bamujjako tayito akawaayiro ke twasomyeko eggulo, waliwo yayingira mu kawaayiro ako n'akakozesa ne kamuwa kabangali n'abasirikale. Era akozesa kawaayiro ako, Mpuuga tabalumya mutwe. Agenda abikole. Tuyike ku kitebe kya NUP oba tukyokye. Ate oba Kibalama yafa. Ekyo kitebe tusobola okukyokya ate ne tukizaawo. Aveeko. Agezakyogere. Mpuuga agezakyogere nti badda mu palamenti. Temuba naabona nabo. Tunyige pulezidenti waffe gwe twalonda. Ffe twamugamba atuzuukuse. Twali mu mirembe gyaffe nga tewali kye tumanyi. Tetulina kye tumanyi. Okuva lwe twabimanya tetwagala kuyita wala eri no. His Excellency akimanyi bulungi nti abantu be bannannyini buyinza, tajja kutunyooma. Yatukomerezaawo eggwanga lyaffe. Mpuuga agezakyogere nti badda mu palamenti. Tumuwe ennaku ezi His Excellency ng'awandiisa ebbaluwa. Ekyo Amuriat yakikoze ku Ssemujjuŋŋanda. yakikoze ku Ssemujjuŋŋanda n'amuggyako ekifo. Amuriat ne gundi ani?
obugongo bwegase nandala mafaabi batudde mu kawaayiro ne bakasitulayo ne bakakuba ku mmeeza Ssemujju Nganda ttale Mpuuga tabalumya mutwe Mpuuga alina kombination ye ne Katikkiro okutunyigiriza ne Museveni peni Ssaabasajja Kabaka akwate peni agambe nti leero agambe nti Katikkiro avuddeko ne President Kyawaggulanya awandike nti no Mpuuga avuddeko olabe ba Museveni anaddamu bakozesa ekintu kyonna nze mbuuza akawaayiro ako akabawa okulonda ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekironda leader of opposition naye asobola omulonda mu kibiina ekirala kuba kati omuntu gwensigadde okwesigaawo batono nnyo si bangi etteeka libawa obuyinza okukwata ekifo ekyo okukiwa lutamaguzi kituufu lutamaguzi wa DP naye nga abeera aba alina okukulira ebibiina byonna akawaayiro alina waasobola okukayingiramu n'awaayo owa DP mu linnya lya leadership and friendship and what tusobola okukiwa lutamaguzi bw'aba taliiwo nga akawaayiro tekatuwa gundi eyo bakiwe nambeshi mubadde ki Mpuuga babonyabonya yali peni n'okumuggyako peni Kabaka okuggyako mayiga yali peni okumuwa yali peni n'okumuggyako ebeera peni ne bafa nga bakyali balamu mubadde ki bakiwe lutamaguzi obanga bw'abeera leader of opposition nga wanuupu alagira lutamaguzi nava mu parliament owa DP naye namugobera kubanga ye mukama we akawaayiro tekalina we kamuwa kulonda lutamaguzi nabagamba temwonoona ani zaake ye mumulekaawe namba yeyo mugireke era bwe kuba mupiira tugamba zaake nga bulijjo namba 5 nga bulijjo ng'omanyi oyo zaake wa nkwagulo ye mumuleke mu nkwagulo temumuyingiza mu bintu bino mumuleke mu nkwagulo oyo masikirano waffe Masero ani Pepe Masero yagusambanga mugundi mu Madrid olumu yeweka ku mugongo gwa Messi n'amukwata bwati mu bulago Messi nadduka ng'omusajja amweripyeko ye asamba ogwo Messi n'alwana nga akasajja kali ku mugongo Banna Uganda Mpuuga tabasinga maanyi ekibalabisa nga Mpuugo simanyi biki kubola batulina bwogenda musanga simanyi biki munyige mukama wa Mpuuga kuba mukama wa Mpuuga mmwe bakamaabe mmwe bakama booli mukama wa Mpuuga kati Mpuuga tababonyaabonya muleke masaayansa akikole era kati mugambireewo ow'ekitiibwa Lewis Rubongoya n'ow'ekitiibwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ogwo omutendera gwa lipooti tuguvuddeko kati twagala abantu kati department ya kunga bulijjo mukunga ki ye saawa mutulage bulijjo kye mukunga Chairman Nyanzi naye mwenno musaaga waliwo revolution wetuuka anti ennyonyi muzirinnye si kyekyo Chairman Nyanzi tubadde tukwaniriza West kati practicals obadde okunga ki mwe tulina okunaaba ebintu tulina okubinaabira tulina okunaaba amaaso ne tujjako ensonyi wano we tuli Banna Uganda His Excellency yabaddiza eggwanga lyammwe mukozese buli kimu kye mwagala nga bwe mukyagala obadde ki nga bwe mukyagala bwe muba mukitereeza bwe mutereeza bano bwe mulinako obuyinza bano ebintu mujja bitereeza
njagala genda mu kigambo kya Katonda olwaliro kigenda tukolera nnyo amakulu mu vidiyo y'olwaliro era tovaawo mu kigambo kya Katonda. Ulira steps zonna muzirabye era batandise okutwetera ebyo ebiboozi bye batandise okudisikasinga. Mpuuga bamwongera ekisanja batemwongera kisanja, Mpuuga gundi adizibwewo oba tadizibwawo. Twagala bantu baabula. Mpuuga si yasoose mu kifo ky'obwa loopu. Baagala okutulowoozesa nti okumuggyako pulobulemu n'okumulekako pulobulemu. Ogengala Tigo yavaako. Erinnya Ogengala Tigo yavaako ne baleeta Wafula Ogutu. Bonna baavaako. Awo nze bwentandikira okumanya ebyo ebya loopu mbitandikira ku Ogengala Tigo. Ngajja ku microphone wali mu nga agasimbaganye ne super minister Mama Mbabazi Professor Ogengala Tigo. Wafula Ogutu nandala mafaabi tebavaako. Uganda teriiwo, Mpuuga aveeko. What is so special about Mpuuga? Baagala bakifuula ensonga batuteekemu omuguwa. Kyogamba talivaako. Akoze bulungi talivaako. Akoze bubi talivaako. Kyemugamba olwaliro senga abeera adde Masaka n'ayingira Lwera n'afa. Temutulowoozesa bintu ebyo nammwe oba avaako aveeko leero. So bakifudde ensonga n'abeeniyopi abamu batya n'okukidisikasinga aveeko oba abeereko. Kibalama alabise awo nno. Kibalama abule Mpuuga ajja kuvaako. Kibalama alabike Mpuuga ajja kuvaako. What is so special about that? Balina gye baagala okutujja. Baagala okifuula ensonga. Munnange omusajja ng'abaddako. Ate bw'aba akoze bulungi nnyo aveeko. Mumulinda kwonoona nga Museveni. Abotole Kampala yenna. Bw'aba akoze bulungi agende n'erigase. Lwaki mulowooza nti akola obulungi yatavaako? Amale okwonoona. Akoze bubi aveeko. Ate lwaki atwongerayo ng'akoze bubi? Naye mu bannange Mpuuga bw'aba akoze bulungi tumutaase. Olupapula lwe lusigale nga luli kiriini. Manchester United yali ekyayagala Vandasa abeerewo ng'akyali musupu. Vandasa Omudaaki bali bakyayagala abeereko n'agamba kangende nga nkyalina clean sheet. Kangende nga nkyalina record. N'akulaga nti oba ye teyagenda nga awangudde ne Champions League. Si we yagendera awo oba yakomawo gundi. Yagenda n'ebikopo. Ng'akoze bulungi kwegamba mumulinda. Bamala omutu ebateeba amagoolo. Bamukuba ku ddyo agwa ku kkono. Ne biri mu byerabire. N'olwaleero tukyakaabira Vandasa. Obadde ki? Vandasa waffe mumuleka agende bulungi Mpuuga aveeko.